Kati bw'otunuulira geemu ya leero olabye ng'abaana bwe tuleese mu sabuzi ekisawo kira guteredde era tufunye goolo ne tubeera nga tufunye ikolayiza naye tubadde bubeesa nnaki kisa tugifunye naye giganye buganyisa naye nga abaana beewaayo bazannya naye tuli bubeesa nnaki tujja kugenda tutereeza mpola katonda ajja tuwa naffe omukisa naye bazise ne banona obubonero wano naffe tusobola okugenda ewala ne tulinawo obubonero abawagizi baffe tetubasaba bongere abaana bano bakukowa support mu kisaawe era babagumiikirizeemu kubanga ekirungi tulinawo gap eyo sande tuba tujja kuddamu sande eddako kitegeeza ezennaku tuddayo eri mu nkambi yaffe ne tutereeza ebyo betutatereeze tusala byetulabye olwaleero nga tebiteredde bulungi kale nga ffe abatendesi tugenda kuddayo tutuule tulabe kinnoomu tulina musitula tutya okubanga atufunira obubonero kinnoomu nga betugatta tulabe nga ttiimu yonna ekola obulungi. Omuwagizi wa Butambala agenze mu kisaawe n'aselebrate tukkiriza nti libasanyu lya muntu naye ate mu mateeka ag'omupiira nti osobola okusanyukira awantu wonna naye nga tusanyukidde mu kisaawe wakati era mu kugoberera kwaffe tukizibwa nti oyo omuwagizi abadde wa Butambala eba erina okumuleeta n'abonerezebwa oba bwetamuleeta tuba tulina kubonereza Butambala nga ttiimu naye tujja kigoberera tulabe ddala omuwagizi oyo obadde wa Butambala oba kyamusebusi n'agenda asanyukira ekyo kibaddewo nolwekyo tukivumirira kubanga oluusi kireeta n'okusoomooza eri Bugerere singa ttiimu Bugerere tebadde nzikakkamu oba oliawo kyandivuddemu n'okuwona.